Abakungubazi abatonotono beeyiye ku kyalo Bukunda ekisangibwa Masaka mu budde okuziika abadde omuduumizi w'obubinja obukozi bw'effujjo mu Kampala eyattibwa olw'enkaayana z'ettaka e Maddu mu Gomba. Abooluganda lwa Sobbi basabye omuntu waabwe asonyiyibwe ku byonna bye yakola ebitaali birungi era ne basaba gavumenti okubakwasizaako kuba mulekwa baleese kubanga abadde agiweereza. Okuva we yalokoka yali yatandika okuba ng'akwatagana n'ebitongole era nga tusobola okuba nga bimuyambisa okukuuma ebya poliisi byonna poliisi mu Kampala kumpi ebadde emumanyi. Bangi bakola ebikyamu bayinza obutamanyika naye ate ono gwe mutegedde ne mukikungiriza nnyo tosobola kwagaliza munno kufa. Omuzadde yalese abaana be n'okisanyukira nga gwe atalina muntu nawe oli muzadde osobola okufa naye bamuse mu nfeebi. Nnyina w'omugenzi Nakimuli Solome agamba nti yakomye okukubira mutabani we ku ssimu olunaku lwa Mande ku ssaawa nga 6 ez'emisana nga takwata ssimu nga yabadde ayagala kumujjukiza akanyama ne kabbiya ka Krisimansi nga bulijjo bw'akola kyokka teyamanya nti gwakubira mbuyaga ezikunta. Nsaze okutegera konze ebyange bikomye ate najja wandi sikola nekati baana bange badde bampeddeko bagenze banzigwako baana abataano abalamba. Omu ku booluganda lwa Sobbi atayagadde kulaga feesi ye ategeezezza nti muganda we emirimu abadde agituukiriza bulungi era nti n'okufa kwateekeddwa okuba nga olukwe lwabadde lupange. Tekwabaddeko batuuze ba ttaka eryo, kwabaddeko baavudde Kampala era kyeŋŋamba gavumenti on this time basse brother naye tebamutidde mu nsonga y'ekyo kye basuubira okuba nti kyeyakoze eki. Bannyina b'omugenzi bategeeza nti wadde mwannyina we bamwogeddeko bingi bo nga baganda babadde abagasa nnyo era bamumanyi ng'omuntu mulamu. Olera ne bamugamba oyo yakoze bitifu bwate tetulinamu kala akabuli naye era famire egenda neggiramu ne mugamba Sobbi oyo mugire bwoti naye nga Sobbi tasobola kukubira ssimu n'agamba Nobert baŋŋambye wakoze bwoti bw'omusisinkana munyumya birala biri bamugamba etabinyeganako kuba ye abadde amanye ensi kyeki. Sobbi yatoba yabonaabona okuva nga mwana muto nakola obulamu bwe nga bamuli nga obadde ng'obiwulira naye n'alokoka ate bwe yalokokera ddala. Sobbi abadde mulungi gye tuli. It is big pain. Sobbi tubadde naye tukuze naye naye tukuze tumulaba kozi byonna byabadde akola abalala fe abadde tabitukola. Bano era bakukkulumidde abasalira omugenzi omusango ne basaba abantu okumusonyiwa olw'ebyo by'azze akola. Bannayuganda tubasaba n'obuwombeefu. Sobbi naye abadde ne famire ye naffe tuli baŋŋanda ze musaasire musonyiwe eggwanga lyonna musonyiwe Sobbi. Omufu si mwe mumujajinga. You do not have any right to judge the dead. Omugenzi Sserunjogi yazaalibwa nga 15 mu mwezi ogw'E11 1755 era okusoma kwe teyakugenda wala nga yakoma mu Kyamukaga ku ssomero lya St. John Primary School e Kabuwoko. Wadde nga Sobbi amawulire gamulanze nnyo nti afudde abantu babadde batono abeetabye mu kuziika kwe era newankubadde abadde akola n'abanene bangi tewali n'omu yeetabye ku mukolo gw'okumuziika wadde okuweereza abooluganda lw'obubaka. Ronald Kitanda ne Betty Namawanda, BBS Telefina Agesigika. Sibula Sobbi